we open the doors to a world of endless possibilities, where every day brings new opportunities to learn and grow. Our passionate teachers spark curiosity, guiding students to think, explore, and excel in every subject. From hands-on experiments, we make learning come alive. Friendships are built in every corner of our school, where teamwork and collaboration are at the heart of every experience. We encourage students to explore their talents like music, dance, and drama, football, volleyball, netball, basketball, and chess, so that they shine in ways they never thought. We empower students to build confidence, express themselves, and become the leaders of tomorrow. At Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, we're not just preparing children for today, we're helping them shape the future. Start your child's adventure at Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, where learning is an exciting journey filled with endless possibilities. Join Kwagalakwi Primary School. Enroll now. Kutugaffe guno ku ntikko tukyagenda maaso n'okweta biti ebyayo kaluka NRM kuluno tukuleetedde nga amaze okuwangula akamyufu bano baagala beewansa mu kaluka bonna okukuvuganya kw'abawangula kadi emmyufu mu kibiina kyabwe era ku luno akaluka lujjukira bagamba akali ka saayansi nga tebakkirizibwa kuyitisa bivvulu naye bino bye bimu ebyakolebwa ekibiina kya NRM mu kaluka no era nga mu byo mwalimu okukola effujjo ku bantu abaali batabawagira era nga baalaganga eryani epitirivu ennyo nga bagamba ye gavumenti eri mu buyinza nga tebajja kukkiriza muntu yenna kubasoomooza bino byolaba byali mu kibuga ky'emukono nga NRM egenda ewenja akalulu kyoyagala wangalira mu kino gavumenti tunonya gavumenti yawamu tukwataganye balasita tunonya gavumenti etya kwekuba ebikonde tetukola njagala tubeere bakkakkamu mulinde wammwe kumwagala bw'alijja nammwe nga mujaganye sibe guli kati nabali mubaleke bajaganyeeko Mano batambulanga n'ekibinja ekinene nga kirina emmotoka empitirivu era nga bayita bagenda n'ebidongo byabwe nga bagenda basaakanya waggulu nevuga gye bavugangamu emmotoka nga bw'obalaba nga twali n'omu abakwatako oba okubagambako abantu babakubiranga enduulu n'emizira ne babaaniiza mu bitundu byonna gye baayitanga. Iranga mu video eno iranga limu ebisembayo ku kibiina kya NRM tukuleetedde ku beesimbawo mu kalulu ako ku tiketi ya NRM
nga kuno kwaliko Nakavu Woman MP ngono yali avuganya okulaba nga wangula ekyomubaka omukyala mu disitulikiti y'e Mukono era nga kulaala emu gye baakuba gye twagala tukuleetereko omanye biki byayogera yagamba ke kano akaseera NRM okukola ebintu ebirungi mu kibuga ky'e Mukono era n'akunga abantu bamulonde bamuwe obululu bwabwe ajja kubakolera ebintu byonna bye badde bamiisinga nga bakulembera disitulikiti y'e Mukono. Ni mwana wamwe muzale wawano mulekerawo okukomboza mulekerawo okunawuza bannaseta tulina district yaffe tetwetaaga okutwala mu maaso buli we tulwana obutalootalo obutagaza mpulira mubeera wano ne muvuma abantu waliwo eyandiiriddeko emmere wano olunaku lweggulo ng'alina gwatembete yakwata ekkubo n'atambula n'agenda kakati ejjengo lyazze bannyinanze abalungi temwandaba wano mu masomero gammwe nga mpeerera abaana bammwe kati bajja bakukuta n'abantu abatatuweereza namanya nti ndyesimbawo emyaka emeka 5 gy'emirimu gino gye nkoze bwe bajja wano okubasaba akalulu mubabuuze okoze mulimu ky'okukulowesa nti gwe mutuufu w'okuwa akalulu kaffe bannamukono mwe tubakooye eryo effujjo n'ejjoogo liri wano waffe nze siina wala gye ngenda kwesimba wano ye waffe wenzaalibwa batuma mumpa akalulu era muwandike emikono mwenna abagenda okumpa tukooye ejjoogo n'effujjo eri abantu okujja ne batusuubula ne bakwata ekkubo ne batambula ne bakola ki abalala baali beesimbyewo we waliko Abbas Ssozi ngono yali yeesimbye ku kifo ky'omubaka w'ekibuga ky'e Mukono ngono yali avuganya ne Betty Namboze Bakireke ne George Kajimu era nga kwaliko n'abalala baali bavuganya ngono yali ku tiketi ya NRM nga naye agamba ebintu byonna ebyalema okukolebwa mu kibuga ky'e Mukono ng'okuzimba akatale mu ekyo ekiseera mu kalulu ka 2021 nga yajja okubikola singa baali bamuwadde obululu bwabwe abalonzi b'ekibuga ky'e Mukono era buno yagamba ajja bakolera n'enguudo era n'akunga bannamukono okuba nga bamuwa akalulu kuno NRM wagule ekifo ky'omubaka bwa palamenti eky'ekibuga ky'e Mukono. Ne basaba ne bannyabo njagala bategeeza abantu b'esseeta tututa emyaka 12 olwaleero bukyanga tufuna municipality naye ffe tusinga okuba n'enguudo embi ffe tusinga okubeera n'obutale obukyafu otunulira akatale kaffe ak'esseeta otunulira akatale kaffe ak'esseeta kali ku mpagi za Kalitunsi so nga ebibuga ebirala basabo ne bannyabo obutale babawadde genda ne Lugazi wano atanyaweza na myaka 10 wadde 5 nga bafunye municipality akatale bakalina Abbas Ssozi nze nze bantumye sempenduzo ngenda kuwendulanga buwenduzi birungi abakulembeze tubadde tubalonda nga tubalonda olw'okuba boogera nnyo okwogera si bigambo Mukono tukooye ebigambo omulundi guno twagala bakozi omulundi guno twagala buweereza tukooye abakyusa kkala olwaleero wa pinki enkya wa bbulu luli wa lwedi twagala bakozi Breka Jabila alina potential alina ki alina potential alina ki Jabila alina credentials alina ki abavubuka mufune emirimu abavubuka banoonyeza emirimu ku disitulikiti mbabulira bugamba bino maaso ga Haji bwenasabanga ati omulimu gw'ekiwanga n'agunyima jakkuba emmeeza basaba ne bannyabo nze ndi waddalu ati bwenamusabanga omulimu gw'ekiwanga n'agaana bannina waggulu ku mmeeza ng'akutuwa enduulu eriwa. Omulala yali kulaala eno kwaliko Daisy Sonko ngono omukyala yali yeesimbye ku bwa mmeeya era nga agamba yajja okubeera omukyala asoose okulembera ekibuga ky'e Mukono ng'addiridde George Fred Kajimu agamba abalonzi baba baagala ekibuga kyo kigere mu maaso mu byenkulaakulana tekano akaseera balonde omuntu ow'ekibiina kya NRM nga ne bajja kufuna buli kimu kibaagala mu kibuga kino eky'e Mukono. Mukyala okukyusa Mukono municipality essaawa ya mukyala okulaakulanya Mukono municipality abasuubuzi mwenna munneegatteko ababodaboda abavuzi ba taxi buli omu alina kyakola nzize kulaakulanya Mukono municipality ate bwe kinaabeeramu omukyala abakyala mwenna bannange mumpagire eyo n'essaawa yaffe abakyala mwenna mbakoowoola leero katukikwate mutujja fuga bulungi mbasaba akalulu mwambisa mukulu line leero mumpiseemu omukyala ndi omu nze Daisy Sonko. Mu banene abalala bali mu kalulu kano
kwaliko Ajaruna Semakula mwenali avugana ku kifo kya ssente wa disitulikiti y'e Mukono era nga yasinga oteeka vibe mu kalulu kano. Yalina emmotoka mpitirivu nnyo ez'ebidongo, yalina bakanyama era ng'agamba y'engeri gy'alina ku ssente tazze mu disitulikiti y'e Mukono okukulembera kunyaga disitulikiti eno, wabula azze kukolera bannamukono okulaba nga disitulikiti eno egenda mu maaso ng'eddayo ku ntikko. Era naye alina ebigambo by'asuubiza bannamukono ng'agamba singa balondayo munnakibiina kya NRM mu kimu kigenda kuteera mu kibuga ky'e Mukono ne mu disitulikiti yonna otwala ez'owamu. Disitulikiti yaffe enguudo zonna nfu, disitulikiti yaffe amalwaliro embeera gye galimu si nnungi, disitulikiti yaffe emirimu gibadde gigabibwa mu ngabibwembi ku disitulikiti awo ng'abaana baffe ab'e Mukono si be bafuna emirimu. Ajaruna Semakula bwe najja ebyo byonna ngenda kubikwatako era mbitereeze. Basebo ne bannyabo mbasaba busabi era namwe mukimanyi nti mu disitulikiti y'e Mukono wakyali abantu abakyagenda ku nzizi ng'enzizi ezo zinyweraku n'ente, naye Ajaruna Semakula bwe nzija ngenda kulaba nga disitulikiti yonna ey'awamu ebuna amazzi amayonjo. Basebo ne bannyabo buli omu akimanyi mu Mukono tutulina ebyalo ebitalina masannyalaze ate ng'amazima tulinaanye Kampala. Ajaruna Semakula bwe nfuuka ssentebe buli kyalo kyonna kigenda kufuna amasannyalaze. Abo bonna boolabye mu vidiyo eno twali n'omu yawangula akalulu ku kifo kyali yavuganyaako era nga bonna ekibiina kya Nuupu kyabamegga nga kino kikuwa kye ekyokuyiga mu kalulu ke tugenda okuddamu na 2026 nga gwe munnamukono n'oyo yenna ali mu kibiina kya NRM. Leka n'akaseera okwekubamu mu ttooki mu ebyo byonna bye tuze tukolaga ebyali mu kibiina kya NRM okulaba nga akalulu akaddako bafuna ensonga yabazikwatamu obulungi. Tubaagaliza akalulu akalungi aka 2026 nga ba NRM tumanyi mugatenkana akamyufu kammwe omwaka guno. Yes, mukono ey'obwegasi etali mu byantalo londa right honorable Margaret Nakabugu ompaka omukyala